بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا وشكر له شكرا حمدا وشكرا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. abatulaba abalungi programu yaffe dawa awa nga tukomyewo Al-Hidayah Islam Media bakutuusaako akaseera kano nga bakujjukiza kubeera nti owaayo ebiseera osome kubikwata ku ddiini yo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abatukuumire ate naffe abatambuza programu eno Allah subhanahu wa ta'ala atuwe bulungi bwereere. Olwaleero programu yaffe ya Dawa Hour tulina mukadde waffe muwalimu waffe omusomesa w'abangi Sheikh Usama Kambale yali mu studio zaffe olwaleero nkusaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukadde waffe Munna Azhar Asharif kuva mu nsi eyitibwa e Misiri kibuga Cairo ate kyekibatembeeta okubatuusa wano okututuusaako byonna Allah subhanahu wa ta'ala byeyabasobozesa okubeera nti bayiga gye bagenda okusoma. Mukadde waffe sebo tukwanirize. Nange ndi musanyufu okubeera nga mbasinkana sebo. Alhamdulillah. Jagadde mudaka entono zino daka nga 2-3 mu ssaawa eno gye tulina obeere nti obaako n'ekyo tujjukiza okusinziira mu bbanga litulimu. Omusiraamu asaanidde kufaanana atya era omusiraamu asaanidde kubeera nti ye programming atya era ensonga ya programming eno mweri mu ddiini yaffe tulina bwe tusobola okugyesigamya oba omusiraamu atambula butambuzi n'ekibakize nti anze buli kiggwaawo tukole ki tutambule. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أبتلابا بلونجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. amatendo amalungi olubeereraga Allahu tabaraka wa ta'ala jalla jalaaluhu okusaba asse okusaasira n'ebyengera ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, abantu b'enjuye, bakyala be, abaana be ne famire ye okutwaliza awamu basahaba be n'abo bonna abanaagoberera obuufu bwabwe okutuusa ku nnaku lw'enkomerero. Saba naffe Allahu tabaraka wa ta'ala ku nkomerero y'omwaka oguwedde n'entandikwa y'omwaka guno ateeke mu baddu abanaagoberera obuufu bw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mpaka obulamu bwaffe bwe bunaatuuka ku nkomerero yaabo. Amiin ya rabbi. Amiin thumma amiin. Ensonga gy'oyogeddeko Sheikhana ey'okubeera ne programu, ey'okubeera n'enteekateeka, ey'okubeera nga olina sisitimu mwotambulira ng'omuntu. Tuli mwaka mpya Sheikh. Tuyingidde omwaka omupya twakagutambulako ennaku 46 okuva nabbi sallallahu alaihi wasallam yasenguka e Makka okugenda e Madina wakayitawo emyaka 1446 era nakyo kyengera tulina okwebaza Allah okuba nti tuyingidde omwaka omupya ogw'obusiraamu yadde guno gwaffe ogw'oluzungu tukyali guno gukyatambulira ddala alhamdulillah. Era abantu bakoze hijja bavudde mu mukolo omukulu, tusaba Mungu hijja zaabwe azikkirize abanywereze ku buluŋŋamu bwe ibaada kumugondera baleme kwonoona oluvannyuma lw'okubeera nti ate bazze buto. Allah akkirize byonna bye baakola. Allahumma amin. Kubanga hajjun mabrur laysa lahu jaza illa aljanna. Hijja ekkiriziddwa teyinaayo mpeera ndala okujjako jjana anga Mungu akoozaako byonna. Kakati Sheikh nga tuyingidde mu nsonga y'okwetegeka n'okwepulaningira omuntu yenna olunaku lwe lulina okuba nga luliko enteekateeka kwagenda oddutambuliza.
wiiki yo erina okubanga eriko enteekateeka n'omanya nti kati olwokutaano lwa Friday ngenda kukola bwenti, ngenda kusaalira wano bwenti, ngenda kusaaza oba ngenda kukola weekend nga yonna eriko program. Omwezi go gwina okubanga guli mu program nti kati wiiki esooka erimu ensonga bweti, wiiki ey'okubiri erimu ensonga bweti, ey'okusatu nga bw'obiraba bwe bibeera mu kampuni ennene mu masomero muki bakola programu namba eya ttamu. Ekyo kiviira ddala mu kutondebwa kw'ensi. Allahu tabaraka wataala bwe yali atandika okutonda yalagira ekkalaamu ekole ewandiike byonna ebigenda okukola ki? Ewandiike programu. Allah yali asobola okubigamba byonna kubanga bibeere ne biba. Naye mwalimu okuyiga nti khalaqa samawati wal arda fi 6 ayyam, yatonda eggulu n'ensi mu nnaku 6 bitakhtit, nga planinze buli kimu n'akiteeka mu kifo. Bw'otunuulira entonda y'ensi ne byonna ebigiriko mu ensozi, emigga, zi oceans, biri ku programu ya Allah biri ku programu. Kigambo abatulaba balungi Sheikh kyaguddewo oba kyatandise nakyo programu eno olwaleero atutegeezezza nti abasiraamu tetulina kutambulira obutambulizi tutyo, bal tulina okubeera programu nti ng'owekitiibwa Allah subhanahu wa taala wealaga nti buli kintu kyonna kye yakola yasooka kukiteeka ku programu, n'aga nti yadde obusobozi yali abuyina okubeera nti abikola nga takoze programu, naye yasooka n'abeera nti alagira ekkalaamu ewandiike byonna ebitonde bye byagenda okubeera nti atonda. Kigambo kikulu nnyo Sheikh okubeera nti omusiraamu atulaba asaanye okuwangaala obulamu nga yeepulaninze yeeteekedde, kubanga bw'oyingira mu nsonga yonna sudfa ng'otomedde entomere enkomerero teba nnungi. Entandika oba tewagipulaninga kitegeeza tojja kumanya n'ebizze bigwawo challenges, tojja kumanya butya bw'okola ki bw'ozeŋŋanga. Waatyo Allah subhanahu wa taala w'obadde oli bwenjagala tutongere kutambulira kutonda ensi. Allah mu kutonda n'atonda ensi n'abeera ng'agyalirira, n'abeera ng'agiggumiza, agiteekako ensozi ereme kukola ki kuyuugayuuga. Allah ensi n'agiteekamu emigga, Allah n'agiteekamu emiti, Allah n'ateekamu buli by'olabako n'ebirala by'otalaba, n'ateekamu amayanja amanene n'obuyanja buno obutono, amayanja amanene. Waliwo naffe wetutetandiike ntugaa nti tusimewo wano ekidiba kyaffe. N'osima ekidiba. Naye kati tunuulira enteekateeka ya Mungu nti amayanja amanene gatambulirako gali amaato amanene ddala, emmeeri. Buno obuyanja obutonotono tambulirako era amaato amasaamusaamu. Kwegamba buli kimu Allah yakitonda nga kirina nizaamu, kirina enteekateeka y'enjawulo rabbaani. bw'otunuulira agamba huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diyaa'an wal-qamara nuura وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. yatonda enjuba n'ateekawo okubeera nti waliwo ekiro waliwo n'emisana, nti enjuba etuwa ekitangaala. Ku njuba kwe tumanyira nti enjuba bw'evaayo n'egwa olunaku luba luweddeko lutambudde. Enjuba bw'egwa emirundi 7 wiiki eba ewukoze eki? Nti kati wiiki eba eweddeko. Enjuba bw'egwa emirundi gyeweza omwezi tumanya nti omwezi gukoze eki? Guweddeko. Walqamara nuura, n'omwezi gwennyini kitangaala. Shamsa diyaa, ekitangaala ekitumulisa emisana. Walqamara nuura, ekitangaala ekitumulisa mu budde bwaki? Obw'ekiro. Ku njuba tumanyirako ennaku, ku musana tumanyirako emyezi, entambula y'ennaku, ate ku budde obw'ekiro netumanyirako omwezi. Nti kati omwezi tuguyita mwezi. Mwakijje omwezi guweddeko. Omwezi guweddeko.
la quwwata illa billah. Lwaki ennaku zino tetugamba nti ennaku z'omusana? Abatulaba ekigambo kya sheekhe kitusiigidde ekifaananyi kya njawulo kubanga nti olaba ne Mungu subhanahu wa ta'ala buli kimu yakiteekateeka kiteekateeka ebyo byonna n'atuteerawo omusana olw'enteekateeka tuleme kubeera nti ffe tutaalawo ate kutambula butambuzi mu nsi nga kisulina program. Waliwo ebigambo ebyogerwa nti ensi just kunyumirwamu bunyumirwa kinyomo. Ku enjoy life. Life is what? Is short. Life is short. Life is short. Sinjogera yaffe basiraamu. Yo si yaffe. Ffe tukimanyi nti life is short naye tulina ekigendererwa mu bulamu, tulina hadafu, tulina target ku lwaki weetuli. Tulina okuba ne target. Kati bali bamala okugamba life is short n'agamba bunyumirwe nga bw'okola ki? Bw'oyagala. Ffe tugamba nti life is short naye koleramu. Kubanga waliwo life after life. Bali abagamba life is short nyumirwa tebalinayo kigambo ekiraga nti waliyo life after life. Ate nga eri eternity obulamu obutakola ki? Obutaggwaawo. Ati Allah n'atonda omwana Adamu ffe n'atuteeka mu nsi. Alhamdulillah. N'atuprogramminga. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Buli ekiri mu nsi yakibatondera abaana Adamu bafunemu emigaso. Kyewuunyisa n'ebyobulabe nti bigasa. Muzzu tugenda kulambula ki? Bisolo ebyo ebyobulabe. Misota, ate abaliyo bo baba bafunamu. Bo bafunamu ssente ne gavumenti neefunako omusolo. Allah. Kyokka ezo zonna program Allah yaziteeka mu nsi nga tuyina byaffe. Ensiri yennyini bwekuluma ogenda wa? Ogenda mu ddwaliro. N'akusaba ki? N'akusaba ssente. Kitegeeza ebyo byonna biba mu programu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Buli kimu kiteeketeeke. Omuntu aba yeeryazaamaanyiza nnyo ye ate obuteekolera program. Nga eyamutonda yamukolera program n'amulaga nti olina kutambula wooti na wooti. N'amuwa planning. Kyova olaba yamuteerawo buli kye yeetaaga mu bulamu bwe abeere ng'asobola okubeerawo. Allah bwe yatonda omuntu yali already yamuteeramu buli kye yeetaaga okubeera nga awangaala, okubeera nga abeera mulamu. N'amuteeramu emmere eya buli kika, n'amuteerawo ebyokunywa ebya buli kika, n'amuteerawo ebintu ebimuyambako okubala obudde. N'amanya nti waja'alna nawmakum subata waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Nti nahara ma'asha kuwangaala, kulafuubana, kunoonya kadiziki, kukola emisana gonna, okutula ddiiru, kweyiya, kuyiriba, ebigambo byonna nga bwe babikozesa mu lulimi olulaga okubeera nti tunoonya maisha. Okuwummula n'akuteekawo enjuba eno ebakusigalawo okuwummula kwandibadde kuzibu mukko. Kubanga otulo tulina engeri gye tukwataganamu n'enzikiza. Era mulimu omuntu nga oba toggyeeko ttaala ayinza obuteebaka. Lwattaala yaga nti toggyeeko ttaala ate nafuna kutulo. Kati buli kimu kiteeketeeke okubeera nga kiweereza omwana Adamu. Allah n'ateeka mu nsi omukka gwe tussa, n'ateekamu gravity. Twandibadde tutambulira bwe tuti mu bbanga nga linnya ekigere weeyongerayo bwe. Ng'abagenda ku planets ez'enjawulo nti ebitonde ebiriyo tebisobola kugwa wansi, tebisobola kudda waggulu, biri mu bbanga. Kati Allah byonna n'abiteekateeka. Naye nga agezaako kutulaga nti naffe kyatteeka gye tuli programu oba okwekolera enteekateeka. Mu guno omwaka gwe tulimu nga we tuguyingidde, ekigambo kya Sheikh kiri nti abasiraamu tweteeketeeke, tuleke kubeera nga bantu batalina kyakulabirako. Allah yennyini subhanahu wa ta'ala atuwadde enteekateeka n'atulaga nti buli kintu kyonna yakituteekerateekera. Kati ffe tuba balyazaamaanyi eri gye tuli okuyingira omwaka nga guno n'ogumalako nga gwe toyina goals, toyina program, toyina kiruubirirwa, toyina plan, butyawo ogenda kugezaako kuyita. Okutonda omwana Adamu
Allah tabaraka taala konna yakukolera enteekateeka era ajja ayogera ku system mu levels omuntu mwayita okubeera ng'afuuka omuntu okuviira ddala ku Abul Bashar Adam alayhi salatu wassalam. Allah yamutonda mpaka lwe yamufuuwamu omwoyo. Eyo emboozi yonna mu Qur'ani Allah agitunyumiza mu suratul Al-Baqara. Okuva yatandika nti ttaka mbajje mu ttaka nemukolawo nti n'amala ebbanga we Allah n'amubumba n'amukola mpaka lwe wamufuula omuntu. Allah najja n'ayogera ku level ey'okubiri ffe mwe tuyita ey'ebitonde ebyokubiri. walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة وخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ebyo byonna biraga level omuntu mwayitira nti ono omuntu yava mu ttaka oluvannyuma lw'okuva mu ttaka Allah n'atonda nutfa amazzi agazaala n'agatondera mu mugongo gw'omusajja. Omusajja bw'awasa omukyala ne batuuka ku mikolo gye batuuseeko Allah n'atonda omuntu munabaana ng'ajja mu bombiriri abo mu bombiriri ne muvaamu omuntu n'ayita mu levels ezo nutfa nti mazzi n'afuuka alaqa ekisaayisayi n'afuuka mudgha ekinyamanyama ekinyama Allah n'akifuula amagumba n'agambaza omubiri n'agambazaako omubiri. thumma ansha'nahu khalqan akhar. Ibn Abbas mu tafsiri ya Imam Tabari atugamba nti omuntu ono Allah bw'amala omutonda mu ezo stepu zonna n'afuukira ddala omuntu khalqan akhar yokubeera nti Allah mufuuwamu omwoyo. Olutonda lwe bayita nti olutonda olulala guba mwoyo guli Allah gwe yatonda n'akwalaga nti n'aguteeka mu muntu oyo. N'ayongera okukigaziya n'agamba nti khalqan akhar okufuuwamu omuntu omwoyo okuzaalibwako omuntu Allah n'amulagirira butya bw'ayonka bw'azuula ebbeere lya maama we n'abeera ng'ayonka omuntu n'ayiga okugolola amagulu. Jjukira mu kuzaalibwa aba akoze eki yeefunyizza n'amagulu n'atandika okugagolola n'atandika okusambasambamuko. Omuntu oyo n'ava ku puroguramu eyo n'atandika okukola ki okwavulira ku lubuto kuba kwewalula n'ayavula n'atandika ne tumuyimbira temere omwana akoze eki ayimiridde. Bw'ayimira n'atandika okudduka ebbeere n'alivaako. Ezo zonna marahil era kiraga planning n'enteekateeka nti byonna Allah tabikoze lumu okubeera nti akusobozesa okutegekera omwana ono. Buli stage mwayita nga ayina ebipya engoye ziri tezikyamutuuka kati ayina z'alina okukola ki z'alina okwambala engatto tezikyamutuuka ayina engatto z'alina okwambala. aba immunization nabo ne batandika obuyisa obwo obukola ki kati kwegamba ebifaananyi ebitujjirayo the way of programming bingi nnyo tetusobola bimala. Ffe nnyini ffe tutabiraba kuba omuntu butafumiintiriza kuba omuntu ogenda n'otunula yoga nti omwana azaalibwa otubuulidde okuba process gyeyitira nga maadhalika Allah alina obusobozi obuga nti beera n'abeera alina obusobozi obulaga nti muzaale nga mukulu n'azaalibwa nga mukulu. Enjovu bw'ezaala oluvannyuma lw'okufuna olubuto emyaka 2 ezaala omwana n'atambulirawo myaka 2 nga omwana ali munda. Allah naye n'azaala kilo z'otasobola kusitula. Ate eyo webagizaalira weetambulira sheekh weetambulira terina budde. Allah kati kwegaba puroguramu ya Mungu we tuba tugiwadde obuseera ne tufumiintiriza ku Allah subhanahu wa ta'ala butya waakola ate olwo ffe abantu kati Mungu amaze okukuteerawo nizaamu kamil kuteerawo program ejjudde system nga yonna nzijuvu
kati nge gwalina okufiitinga mu sisitimu eyo. Jjukira olunaku lulina essaawa 24 eri yonna tuyiseeyo tutuuse mu kaseera nti kati bw'oli kati gwaliwo olunaku lulina ofiitinza otya mu puroguramu ya Allah. Essaawa 24 wiiki erimu ennaku 7 omwezi gulimu ennaku 3 ku 29 omwaka gulimu ennaku 365 kati gwe ayingidde guno omwaka omupya 1446 nteekateeka ki gye weeyinako kubanga ebya Allah yamala dde okulaalikako nti mu lunaku nkwagalako esswala 5 ssaawa 24 funiramu ebiseera osale esswala ziba 5 zokka. Esswala ziba 5 mu mwaka gwonna siibayo omwezi gumu kwagalako ogwa Ramadani. Mu mwaka gwonna bw'okuŋŋaanya emmaali yo n'otugyako byonna ebiteekeddwa okuggyako gano amagoba g'osigazza eno emmaali ne capital g'osigazza jamu 2.5 jamu zaka yokka gyenjagala. Mu mwaka ogwo kolamu hijja yeetaagibwa hijja. Kaakati gwe omusiraamu atulaba nteekateeka ki gy'oyina planning ki gye weekoledde ng'omwaka gutandika kubanga ensonga yonna olina ogyeteekera nga tennakola ki nga tennayingira. Kyova olaba nti ojja kusisinkana mu miryango egitandikibwako mu fikihi nti tusooka kweteekateeka nga tetunnagenda eri esswala. Twandibadde tweteekateeka nga olede esswala weeri wabula eba tennakola ki tennatuuka ne tweteekateeka. Omwazini n'atuyita hayya ala ssola ng'olede tuli beetegefu. Ate ze programu za Mungu ze batugambyeko y'omusiraamu alina okubeera. Ye sheekhe atubuulidde abatulaba, sheekhe atusiigidde ekifaananyi n'atusomesa nti Oweekitiibwa Allah subhanahu wa taala enteekateeka ye yagikola. Kati gwe ekikkakata ku ggwe omuntu kubeera nti ofiitinza otya mu puroguramu ya Allah subhanahu wa taala. Ekyo kiri gy'oli. Allah subhanahu wa taala yakikulekera. Mu lunaku yatuwa essaawa 24 mu ssaawa 24 n'atuwa ye byayagala tukolere mu ssaawa ezo n'atulekera ebiseera bingi nga nti njagala esswala 5 mu lunaku fuba okulaba nti ezo zo zisadde nti mu mwaka gulimu emyezi 12 naye mu myezi 12 gwayingidde omwaka guno sheekha atugambye nti Allah akwetaagako omwezi gumu. Puroguramu ye ayagala osiibeyo omwezi gumu ennaku 3 oba 29 eyo puroguramu Mungu yagiteekawo. Ate mu mwaka gwonna akwagalako mu ssente z'okoze mu kulafuuba naako konna okubeera nti atojja mu 2.5 obeere nti ozza zaka ya Allah subhanahu wa taala. Kigambo ky'omuwalimu kikulu nnyo ate era okubeera nti tugasibwa nakyo. Omuntu ofiitinza otya mu puroguramu ya Allah subhanahu wa taala. Ofiitinza otya, otudde otya, weeplaningidde otya okulaba nti ate osobola okubeera nti buli kimu nga Allah we yakiteekateeka naawe tekikulesse mabega. Olina okubeera nti mu mwaka guno mupya olwana okulaba nti ofiitinga mu puroguramu ya Allah subhanahu wa taala ey'omwaka. Nga tumaliriza mu ddaka 3 njagala Sheikh obeere nti oyogera ekigambo kyo era okitusibirire n'abatulaba ekisembayo mu puroguramu eno. Nga bwe tuyingidde omwaka omupya ate tuguli ku ntandikwa mu mwezi omutukuvu omwezi ogwa Muharram ogw'emizizo omutukuvu. Abantu bakava mu mwezi omutukuvu ogw'emizizo era ne guli oguwedde ogw'olubereberye Zulqaada gwali gwa mizizo ne guno gwe tuli mu mwezi gwa mizizo. Ntandikwa y'omwaka kikakata ku buli musiraamu yenna okubeera ng'akola khutta ey'omwaka n'akola planning ey'olunaku
planning eya wiiki, planning ey'omwezi, planning ey'omwaka mulamba n'amanya nti guno omwaka nninamu ensonga nina ogendako emakka, nina okugenda mu hijja. alina kitandiika kati nti mu 1446 kasente kenkola nfisseeko eza hijja kibeere mu puroguramu ye nga bw'osevinga ng'olina ensonga gy'osevingira k'oyo amanyi nti asobola okuba nga we baggalirawo omulyango gw'okwewandiisa mu hijja ng'atandika kati. Oyo yenna alina enteekateeka yonna mu bulamu bwe gy'ayagala okuggusa alina kutandika kugyetegekera kati nakutegeka nakuteekawo nakutema mpenda butya bwakola ki bwe kuba kusoma ke kaseera era abaana ssaawa zino bali ki bantu be programmingire amanye nti omwaka guno nina okusoma Quran nina okukwatayo essuula nga 4 nina okukwatayo ejjuzu yange emu nina okukwatayo ssuula zange 3 nina okubeerako n'ekyennyongera nga bwe tubipulaninga planning gye twogerako tetugisibye ku nsonga za ddiini zokka kuba mulabi ayinza okuga nti abaseeka basomesezza kubeera nti omuntu apulaninga okweyongerako mu ddiini byonna bya ddiini bye basomesezza wabula tutegeeza gwe wenna kubanga obusiraamu bukubuna bukumalayo gwe wenna so mu nsonga z'eddiini weetegeke butya bw'ogenda okubeera nga ogiyimirizaawo era mu nsonga zonna ezikuyimirizaawo ng'omuntu neza duniya teeketeke bizinesi giteeketeeke atalina mulimu muguno omwaka omupya teekateeka kikyogenda okukola noonya omulimu mu mwaka kyetaagisa okukolera abantu bakolere bw'oba olinawo pulaani yeekozesa naye kola ki giteekemu amaanyi omulimu gwo ebisigadde azamta fatawakkal ala Allah bw'omala okumalirira weesigamire Mungu ebirala byonna Allah ajja kukumalira naye mu kupulaninga konna ensonga zonna tulina ozipulaningira teekateeka omwaka sheekh atugambye omusiraamu tolina kutambulira awo nga tolina nteekateeka olaba ebya Allah subhanahu wataala birina enteekateeka kikusindika kubeera nti opuroguramingira abaana bo basomye batya alina omulimu nga gubadde tegutambula bulungi ke kaseera mu mwaka guno omupya 1446 ate oteeketeeka ate okyuse ka bizinesi oveewo ga nti mwaka guno kankyuseeko bizinesi nkole ngiye ku kino ngezese ku kirala alina enteekateeka kola enteekateeka egendako ku nnyumba ya Allah subhanahu wataala naddala ku ntandikwa y'omwaka guno ositule enniya otandike okusevinga akasente mpola mpola kya mu busiraamu okola enteekateeka bw'atyo nabbi sallallahu alaihi wasallam ate naye we yakolanga aga nti omwaka guno tujja kugenda tugulewo ekibuga weekiti ne weekiti tujja kugenda mu mwaka guno tulwane olutalo weeruti ne weeruti olutulugguse tujja kugenda ate tukole hijja bw'atyo programu ze we yasobola okubeera nti aziteekateeka nawe ekityo ebigambo Sheikh tumwebaza byatusibiridde nabyo olwaleero mu mbeera ey'obuteegayaalirira tubeere nti tukola program y'omwaka gwaffe guno gwe tuyingidde 1446 nsigadde nze Abubakar Ali Wambeete nga olwaleero mu studios tubaddemu ne mukadde waffe Sheikh Usama Mansour Kambale neebaza ali ku kamera olwaleero mukadde waffe muganda waffe Abdurrahman Sudais Kigozi kubeera nti kyatulekerera tutambula naye mu mbeera yonna n'olw'ebigambo ebyo mukkirize tujja kutandikira awo olunaku olw'enkya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi